mukutu gwa Uganda lifestyle. Kati otwogerera munnange abayimbi batandise okubeera nga beeraliikirira lwa nsonga chief coordinator wa operation wealth creation Caleb akandwa naho ffe tumumanyinga General Saleh bano yabagambye mbagobye eggulu sikyabeetaaga munoonye walala gye mulaga. Kati omulangira Ssuuna yalabibwako ng'ayimba akayimba ke yali ayiyiza era omukulu n'amugamba golowooza oyimbye nnyo. Beyimbye tebiriiyo newankubadde gaddako okulaga nti ono balabika bamuwa $3,000 asobole okuba ng'ayiya akayimba akanaanyumira omukulu. Abayimbi abalala abaliyo mu kiseera ekyo waliyo Ayogedde atwalabako ne ku Butcherman. Kati Butcherman asobodde okubeera ng'atangaaza ku nsonga ezaaliwo na biki ebyagenda ddala mu maaso kw'olwo olunaku. Twafuna nnyo sayidi ya General okuba nti yagoba abantu naye baneeno abaliyo mu kiseera ekyo mubamu kuba yali atandikiddeko kugamba nti temudda amundange nabo balina ensonga ze. Jjukira Butcherman presidential advisor ku nsonga za ghetto. Okawulira ku nsonga za ghetto. Naye nange kye nali njagala nnyo okumanya era asobodde okubeera ng'akyanukula lwaki ate presidential advisor ku nsonga za ghetto ate abeera ggulu mu kifo ky'okgenda oba ku State House gy'aba asanga omukulu amuwabule ate n'agenda eno tabanga naye yeenoonyeza bibye. Kale birabira byonna yasobodde okubeera nga abyanukula n'abiddamu bulungi nga bw'ogenda okubeera ng'omuwulira mu ddoboozi lineeno. Nze Segawa Mulishidi. General Saleh n'agamba nti akooye abayimbi eggulu amba nti muyitiridde omusabiriza. Tebamusaba yabawa naye emirimu tebagikola. Abawa buyinga temumusabye ate bagendayo kumusabiriza bagendayo nga bagenze kumufera. Nze nkola kino kati bapromota bakajjayo bilioni nga 25 wa fund Saleh. Ngaziba wakola ki? Abalala bagamba ebivulu byakola ki byabasala naye nga ddala mbutuufu amazima amatuufu kivulu kye kibeeramu $8,000,000. Abantu bateekayo files za $8,000,000, $5,000,000, $3,000,000 naye nga ddala ani ayinza oteeka ekivulu e Kampala ekivaamu $8,000,000. Abantu bo basabye ssente meka ku miryango. Buli asalwa bizinesi agende wa General Saleh amuliyirire. Waliwo compensation y'abantu abategeka ebivulu ngere ba compensating businesses ezimu ne ba promoters bali compensated naye ate abayimbi ne beerabirwa nga tebaba compensating for their time. Waliwo ekifaananyi nti yabakuŋŋaanya kwa ŋŋanga munnammwe Kyagulanyi obeene nga mutono nnyo for the industry tomucomparing na industry yaffe naawe. Talina kyali mu industry alina kyali ne si yafuga industry neba nti baayagala muleme mwegattako by'obufuzi. Kubanga abayimbi le baleeta Bobi Wine abayimbi be bayimbira Bobi Wine okutuuka awo waali. Era General Saleh twamulidde agamba nti mwali mwagala na kuwamba buyinza. Obuyinza baali baagala okubuwamba beffe abayimbi olwamu naffe eyeesimbawo creatives be baamuteekayo kati ate toyinza kugamba nti ate baamuleeta kumulwanyisa ng'ate be baamuleeta. Kati mwamuddukako muli wa Saleh? Ate twamuddukako alina baali nabo aba tebakkiriziganya naye ebyo bibeerawo. Kati lwaki General yena kitegeera nti mwena tasobola bagatta wamu kubanga abalala batunudde walala? Omanyi kizibu nnyo okuteeka bannabitone awantu awamu. Buli omu alina entegeera ye, buli omu alowooza bulala ne bwe kuba kuyimba buli omu ayimba kikene nga yenna music. General Saleh just nti abantu ababadde bamwetooloola abamutuukako be bantu abafere abagala okulya obuli n'abaana bagenda bakola ebintu byabwe. Ate nga twamulidde agamba nti ku makyambeera nsinganyirwa Ayogedde kawungeezi Butcherman kati mwe bafere. Nze ndi presidential advisor saagenzeeyo ku bya buyimbi era nakati nkyaliyo. Tulinayo omukolo gw'abageto youth ku 31st. Ate gwe presidential advisor olina ku advisinga Museveni ate advisinga Saleh. Nsaze wa Saleh nazze mu geto zeeno. Kati ye Saleh yakusanzeeyo? Saleh yansanzeeyo. Naye nakulabye oli ku mwanji awo. Anti munnange ndi presidential advisor. Ku nsonga ki? Eza geto. Kati omuwa magezi ki? Nze obuwabuzi president era bwe namugambye nti kuba nti bw'aba yawadde Christmas abageto youth e Kampala n'abe nabo babawe kuba nabo bonna Bannayuganda babawa abageto tumanye ebizibu byabwe challenges zaabwe tugenda kukola sako zaabwe tumale enveeyo ngenda kukomawo maani. Sokoleki geto nga tetwategedde nti babawadde Christmas babawadde ki? Babawaddeyo ente zaabadde nalabye afande Ddamulya yazigaba baagabye ente oba 25
kati abayimbi babagobye eggulu kyekiddako tebagenda kufanjala. Abayimbi tebasobola kufanjala kubanga already balina intellectual property yaabwe kye balina okulyamu nti gavumenti erina kuyisaamu copyright law etandika okukola. Mwina Kenzo Minister, lwaki copyright law eremedde okuyitamu? Anti Kenzo yakajja ate nga abasajja badde bagigobyeko okumala ebbanga okubanga tujjeemu abantu bano bannakigwanyizi abagala okulya mu bayimbi abo nabo weebali. Bebaani abo? Bannakigwanyizi katulina abantu nga bajjo promota naye nga tamanyi muyimbi kyayitamu kukola luyimba nakutuuka kubanga lubiyitinga. Bo bajja buzzi ne bajja ne bagamba tuli bapromota nga ate si bapromota ate ebivulu abiteekedde ebbanga ki. Promota abeera atya? Promota tulina abasajja kati nga abadde abategeka ebivulu abatujje from zero to something nga Abitex babalamu ng'amanyi obadde ogawulira naye kati n'okwata miliyoni 8 n'okwata n'oluwanga bajjo agambye byali ategese ebivulu n'ebivulu byali agambye byategese tibiriiyo bagenda okunoonyeza nenga sente baaziba abajja abaasookayo no baazibba. Kyotegeeza abantu abalala bonna miliyoni 8 baba miliyoni 8 miliyoni 7 miliyoni 5 ngeyo waliyo sente nga Saleh nga General Saleh ina sente. Gavumenti erina sente. General Saleh ina kifo ki mu gavumenti? Ojja kimubuuza kisi kibuuzo kyange oli mukama wange. Ennaku n'abayimbi ne ba artist mwesibye mu kwesimbawo mu by'obufuzi. Mu kunyigirizibwa okungi abayimbi abamu bagenza okulaba nga bagamba bayinza okuyisaawo ensonga zaabwe n'ebirowoozo byabwe balina ku mitima gyabwe n'embongo bwabwe ne bagamba katwesimbeokko oba bano be twateekayo baganya okukola ffe katujje naffe tunyenyeemu. Ebyobufuzi mubitegeera. Omuyimbi waba asobola okuyimirira mu bantu abasukka emitwalo 2 mu nkuuka n'ayimirira mu nkuuka n'ayimbira abantu mu nkuuka abamu ne bakaaba n'okkaaba lwaki abatasobola kugenda n'ayogera n'abantu. World over abayimbi bayimba nnyo ennyimba eza revolution change naye mmwe mulabika muyimba zisuusuuta. Tetuyimba zisuusuuta kubanga message esinga obungi twagiyimba dda nga bino tebinnaba kujjawo munnaffe genda kwesimbawo kati byafuuse bya business ate abayimbi mu business eyo bwetyo nti njagala kukujubisa okuyimbirayo kayimba kakuwaana tukayimba naye nga tesibye tuliko bw'otuwa ssente nga tukuyimbira betwe tubadde ateeka ssente ku mmeeza gwe mukolera era betwe kye tubadde nti bwe tuyimba mu bibiina bya bannabyabufuzi byonna kizze buzzi nti muyimbi munnaffe bwe yatandika ekibiina nekijjawo ekyo nti temuyagenda kuyimbira munnabyabufuzi naye nga abayimbi twe tuyimbira bannabyabufuzi bonna kyakabinya 3 mu bbanga 2 ku nyamagaba kyamana ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 9 6 8 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli werijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe